Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 7758883 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, excellence, integrity, time and hard working. Heart.
Musumba mugwa. Asamusa. Balomba mazi. Kapenda lero fetu dako. Onyega wane. Onyega wane. Baby, celeb wewe. Ngachigwayo. Kuba bingi. Ate bwendi. Ba video nga bwegira. Munabera mukuma ubatobero abwekatobero. Olweso watala bakatuliki beri sakuli. This is a blessing song. Jana usaba mkama kuwa Akiwa iteko mushashi Luka baba we nikisane plani La baba kala base bazi Na wazande bakumba demo mulungi Wakize mushati Wafuze ba baby Yeah Wetunde kapteni Rumi ya kusimu kwa mutama Enge wa mwana kwe Ufuke ma baby Ulira I'm the one you've been looking for. Wait up. I'm doing you such a singer. Just so the number 3, number 7. Uganda. Hey, Walera, Lucose, Singo. Waji, Kulinda. Akalukari Wanda, you get them Ofuke my baby. Yeah, we will look up on him. Abawa abandi mitoso simikira. We don't retire. Oh my DJ. Tugende. Wamanya je tubo. Kenya international nyo. Ayo ya. Amazina gazi na Manchester City. Kabenda we go. That's the beat to the flow. No matter what, we go. Kaya mikonjola ani Yesu mikonjola Ola mituli bro No matter what you never go Ulina kana ulunji Kano kalango mwami Nomukuwa mukongo Yesu kuda flow Agamatia Adapyo kando Number 1 Akolera Mama nije tukonge Chikibonge no You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart.
Kazabe fena tuchule eperekaze tuchule kusaidiza pesa na mwami na mshahara wakati wano mwami na mshahara wakati wano kila tuchule mwami na mshahara Kizito Jackson basabira mbaga ya bweno magana jitandikira kazabe mutobo na mujamu kutuze. They are very nice. Take your seats, my little ones. Best man simu na kugroom bright metro now uteleza mgora mchala akoze keke weta keke speech ya magole mwejimaniriza tugenda sala keke yo metro uteleza mgora mchala Dr. Bossa ne timu joze konde ndiye nali alijioli basema na banyamo omwami na mchala wa Kizito Jackson batusabye woba ina chokola ngobagala basabye obere mukakamu osirikeko obakiriza bakole speech yabwe olw'ensonga nti tebagala speech ziri ezitambula nga nyingi ate nga mpanvu. Basabye basooke boogere webanaamala okwogera basale keeke eno webanaamala osala keeke abasajja tujja kwogera awo nja kubategeeza ekijja okuba nga kiddako. N'olwekyo munzikirize omuzindalo guno gukwase mukama wange Jackson
y'anaamanya ky'anaamukozesa. Nasema ne bannabo nsanyusa okulaba omukama mulungi ekiseera kyonna abagenyi baffe nina kusaidia y'abazadde bakamusalira mukyala kusaidia omumama kusaidia twebaza okujja olunaku lwa leero. Njagala okwebaza abatambulizi b'empisa yaffe ey'olwaleero ne balemufala Kristo Father Kristo yemulekako yemirirako katono sigala ng'oyimirizaawo muliko baawo Father Hamani sawulire katono bakala zaabo babiri tetulaba baganda. You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. Omukama mutonzi asobola olunaku lwaleero ffenna bane buli muntu nebaza Katonda. Naye Katonda n'asindika omusajja ono is an angel in my life. Andamiridde abantu beebuuza lwaki mbeera nsimayiringa tebandabako eri gye nasookera nalinga nsiiba mazzi gange kekafuka ekyokunywa naye ono bwe yajja mu bulamu bwange tuza akamwa kange nseko singa etandika okumwogerako tujja kukeesa naye nebaza Katonda mwami kise webale kusangula maziga. He's my best friend. He's more than a brother. He's more than everything. Sina kibingi nnyo naye kwebaza byonna balogobererawo kama abagenyi omukisa gospel ministers mpagala nnyo kwebala okuleka concerts leero ne kusejje mukyalo nebaza abantu bonna kusejja maama bafudde ebigi webale kujja team Manchester mbagala nnyo team Manchester yo yenkuziza for 20 years ebandabidde kano konna akajjiro ate baperekeddeko bonna bazze nebaza ba in-laws webale okujjagala walina okutegeka omukolo guno mukama wenna omukisa mwenna abantu bonna Dr. Bosa nkwagala nnyo kwagala nnyo mwenna omukisa. Twebala nnyo mukyala Kizito basebo ne bannyabo tuddamu okubaniriza omwami n'omukyala Kizito mwebale kujja mwebale kujja njagala okwebaza wano waliwo bakasikazi ndikyakyerezi bambi mwebale nnyo kujja tulina
mukyala wange abayimba ennyimba za gospel suubira bwe bonna bonna babawerekeze munami mukekwafuga mukalo abasinga bonna bamanyi nawo omwami Ssegoba bamuna pasitangoma bonna bonna balabaawo besirako okusayirya abamayi ndowooza yakikoze oba banajagala kikole kisobole okuba nga nsi ate neno bwekitubye ate neno wali ati nabo bayimbi bannyimba za gospel obuyimba obwa gospel banemitima yaffe nazitunyumira naddala fana abeerera ebiceeyo oyinza okubeera olyawo n'owulira akayimba kakuyo omwoyo ate nga bina tutambulira wamu tubeeramu ne abamu bameidazi abatindiza olugendo lwebantu under basis as abantu bangi abavudde Manchester betubeera nabo besobola abadde You are not ready today. Somebody to bring my God. Is a gentle Kantariwala, Olaitiko Wakawariwala, the Guanatendo. Masikini, chakula pita mizimu.
Teyalina yamba, teyalina subi, teyalina future. Segala ikuze over, nanikole seke nisa mama. Tayena ibota bange, kanye tuswatano, chemuna. Nayomukama, olino mani kwa kisobulamu. Wane abizebika tezi, kati wasakula maziga gamama. Yimati yokwe mwanange, machuleti wa chikulotiwa. Iyo mwanange, wamabugiza mwanange, kanijeni wakuna nesete. You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart.
You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. Bagambe mudeo.
Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working.
BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola, omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, blessed gospel promotions and events, era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina, ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gw'azaagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gw'ayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking. You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. Nga tusemberera okumalako omwaka, Blessed Gospel Promotions ekomyewo ne Mega Heart Worship Banquet 2023 season ey'omukaaga. Olina ennyonta y'okusinza oba okusinza yenneeyisaayo, jangu tusinze omutima gwa taata awo ku Glory of Christ Church e Kawala ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda olunaku lwonna okuva ku makya ku ssaawa 2 okutuuka akawungeezi. Okuyingira kwa bwereere gw'alina omutima gw'okusinza osobola okuyimirira ne Blessed Charles Gospel Promoter ku lw'enteekateeka n'ekinona ky'olina mukubire ku ssimu noti 735-35-633. Tujja kubira live nga bulijjo ku mikutu gya social media ku Hardwork Banquet Ministry wamu ne Blessed Charles BGPevents. Bw'oba olaba subscribinga, abasinza bangi beetegese abawano n'abavudde ebweru w'eggwanga mu Hardwork Banquet. Okubeerawo kwa Mukama kubira kwa lwatu. Worship Banquet wagiddwa One Dynamics Limited, Imanzi G, atalimu General Hardware, Sango Stationers, God is Love Records, Hanap Junior School, byonna ne birigikibwa Blessed Gospel Promotions and Events. Nga tusemberera okumalako omwaka, Blessed Gospel Promotions ekomyewo ne Mega Heart Worship Banquet 2023 season ey'omukaaga. Olina ennyonta y'okusinza oba okusinza yenneeyisaayo, jangu tusinze omutima gwa taata awo ku Glory of Christ Church e Kawala ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda olunaku lwonna okuva ku makya ku ssaawa 2 okutuuka akawungeezi. Okuyingira kwa bwereere gw'alina omutima gw'okusinza osobola okuyimirira ne Blessed Charles Gospel Promoter ku lw'enteekateeka n'ekinona ky'olina mukubire ku ssimu noti 735-35-633. Tujja kubira live nga bulijjo ku mikutu gya social media ku Hardwork Banquet Ministry wamu ne Blessed Charles BGPevents. Bw'oba olaba subscribinga, abasinza bangi beetegese abawano n'abavudde ebweru w'eggwanga mu Hardwork Banquet. Okubeerawo kwa Mukama kubira kwa lwatu. Worship Banquet wagiddwa One Dynamics Limited, Imanzi G, atalimu General Hardware, Sango Stationers, God is Love Records, Hanap Junior School, byonna ne birigikibwa Blessed Gospel Promotions and Events.
tusemberera okumalako omwaka. Blessed Gospel